tugambye nti omukyala ekisingako bulungi kutula waka naye bwe kibanga embeera ekalubye nga bwe tulabye famire eyo Nabi Musa alayhi salam gye yayamba mu surat Qasas mu Ahzab abagaana okukola nabaga batule waka ate abanyine balaba mu surat Qasas obeerawo obuzibu ng'obwo bwe tulabye asobola okukola naye nga atunuulira amateeka aga hijabu obuteetaba mu baami bw'abeera nnyo n'abaami n'abeetabamu alina bya emigaso egimuvaamu ensonyi zimugwamu naye emikisa gy'okuba nti agwa mu nsobi nagyo gyeyongera kubanga ajjukira nti mukyala eyattonda atumanyi Allah tabaraka wa taala. Abasinga ffe nga bwe tudde wano gye tuyita nga tupakasa okufuna ekyokulya bwe bakubuuza nti mukyala osobola omuweereza apakasizaawo ga nti aa olw'obuzibu oyitamu kati ogga nti agenda avuga etakisi oba emmotoka endala ennene okukola kwennyini tegumugwana kubanga omukyala obutonde bwe mu busiraamu yatwalibwa nti mu mbejja alina kulabirirwa nga tulina kumuwasa kitawe yali amulabirira bw'omukima n'otukakasa nti bannange byonna nja mulabirira mu mumpe kati wuyo otwala kyate tebiganye mu mbejja era kyolwa talinayo wakakatibwa mu busiraamu nti kiri wajibu okuteeka ssente wano ku mukyala tewaliyo kafo konna wadde bakadde be byonna biye biri sunna ate kuufe biri wajibu bw'omaliza mukyala wo n'abaana bo kale ate genda mbazadde era ne bikakatako ate ye tewali byakyeyagalire omukyala okuwera okusasula fiizi z'omwana we kyakyeyagalire ife ekiri wajibu kufa baami oba oluusi akuyambeko kalwenti kyakyeyagalire ife ekiri wajibu okulaba famire egenda kusulawa oba aguze ekyokulya ewaka kyakyeyagalire ife ekiri wajibu abantu balidde ki ye byonna byonna tebimukakatako kubanga obusiraamu bwamuwa ekitiibwa ekyobumbejja abalabi b'obusiraamu ne balaba nti ekyo kifu alina okuvayo nayafuuka esireevu ate mwana wattu naffe ne tukyaniriza abalabi b'obusiraamu ababuwakanya balaba nti ava ewaka era baga nti obusiraamu bukuumira omukyala emabega baagala omumujja obusiraamu bwe bamuwa ekitiibwa bumutwale mu serevale musanga ali mukasana atambuza niigina mukazi watu omusana gumuyiseemu ate niigina za 2,000 aba kyazitambuza sekanzo neziwamba ate n'agakaaba n'obuze 2,000 zafuna ku niigina kakati gina mugasa ki olite eddiini y'obuyisiraamu bannange ebbanga tumala nga tulina kugitegeera tubonabona bonyibonyi obusiraamu bwateeka omukyala ew'ebbeeyi ate ffe abantu tulaba nti wafu ayingira akatale okuyingira akatale kyekyebbeeyi bwefe wetulaba sanga omwana omuwala akaba lwenti weka akaba lwenti w'oku mulimu yalina kwemalawo mpulire ebintu bimazi bintuuse renti lwamu renti n'omugaa nti kati gofa kiiti renti namubuuza ekibuuzo kimu nti Allah takulaba nti andaba takimanyi nti renti ezo zikutawanya akimanyi kati gofa kina bimulekera biraba ajja bitereeza nanga ompewudde mbadde nfa ensonga eyo yakwegendereza obusiraamu bwakwata omukyala ne bumussa mu kafo ak'ebbeeyi